Bw'osanga omuntu yenna atalina linnya oyo mubbi. Bano be bamu ku batuuze Mityana abeetabe mu lukuŋŋaano lwayitiddwa abalondola ebyobulamu mu maka g'obwapulezidenti ku buweereza bw'abasawo mu malwaliro ga gavumenti. Abatuuze balumiriza abasawo mu malwaliro ga gavumenti naddala eddwaliro ekkulu e Mityana okubakyaya amalwaliro ga gavumenti ng'okufuna obujjanjabi balina kusooka kusasula. Bamusaba emitwalo gyalina 35 by'enjogera hakku wallahi billah. N'agamba siina sente n'eŋŋamba omukazi oyo genda ku dduuka lyange ogamba omukazi bakomye mmeka nti 25 genda bagikuwa ne bagimuwa n'engudde nebatoseka musekanga abantu banyiivu mmwe kubaana b'abantu olwebanga kirikisi naye abantu abalongoosebwa abakyala basente basaba emitwalo 4 basaba 3 oba teweesobola bakusaba 2. oba bwe bakola wansi nga waggulu badda mu private wing. Abaana bange mwana wange nga babalongoosa bw'oba tolina emitwalo 4 takwata kakati ate nga kulongoosera ku ttene ng'okudde mu private ye simanyi oba lwaki bo tebalina byoma bikola mu private zaabwe. One of the reasons why we are here is the COW's office. How can you tell me nti omuntu bamukugamba nti yabbye eddagala lya gavumenti n'omuwa transfer? Is that good management? Oekitiibwa Katikkiro Wembwa zaakunuleza e Bulaaya management ebiranu. Bano abavudde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga ababadde bakulembeddwamu Julie Nabatanzi bamaze ebbanga erikunukkiriza mu mwezi omulamba nga balondoola amalwaliro ga gavumenti e Mityana nga bagamba nti bazudde ebintu bingi eby'enjawulo gamba ng'eddagala eribbibwa, abalwadde okuggyibwako ssente okujjanjabibwa n'ebirala. Labani yali pharmacist w'eddwaliro. Labani oyo gwe baakyusa. Simanyi lwaki bamukyusiza bizu kubanga Labani appye eddwaliro eryo emyaka n'emyaka gy'abadde mu ddwaliro nga pharmacist. Era Labani efamasi ye eri direct mu geeti yaki. Akati simanyi lwaki obadde obuuza nti lwaki Labani bamukyusa. Kati ategeezezza nga baliko abasawo be banoonyerezaako olw'enkola yaabwe ey'emirimu. Waliwo Dr. Surgeon bamuyita Odongo James, oyo sijja kuswala ku mwoge kubanga ye yatuyitiriddeko. Omusajja oyo abadde takola bakamugyako omusaala nga bamugya ku payroll emirundi ng'ebiri. Naye twebuuza lwaki kawo tagoba musajja oyo. Waliwo gw'obadde oyogerako hospital administrators yabamuzaala n'erinnya ly'endimanyi. Ye nga yewaala wensi nnaku 35 nakwana y'omwezi gwe gwe nnaku 35 nakwana. Basawo nga bakulembeddwamu akulira eddwaliro ekkulu ery'e Mityana Joseph Kikonyogo beewozezzaako ne bategeeza nti nabo bakimanyi nti balimu empulunguse naye nga bajja kugezaako okuzirwanyisa. Neewunya n'okwewunya nti ne bannasing students nabo bali bakola extortion. Bona abaana basomola. Naye bwetugenda nti tuwonyinga nursing schools abo batuutazi bantu bwetukwata ku muntu either tumugoba wano ate n'ekirala tumakinga sure omugoba ne gy'asomera n'omudiscontinuinga bw'ogaana then tugoba ku nursing leadership bwe tugoba. Tubadde tutimba ofuna obuzibu kwa ku ssimu eno tubadde tubitimba naye kati yatugambye ebiwandiiko bibeeremu kasaayi mu red. Era bw'onootuuka ku luggi lwa theatre ogenda kulaba ekiwandiiko ekiri mu red kisome bulungi n'ebigenderako. Tuze tulwana naye era tukyabulamu era tusuubira ekintu ky'extortion kyo tugenda kukolera wamu. Si kya muntu omu kizibu. Enfunda nnyingi amalwaliro e Mityana geemulugunyizibwako olw'abasawo abayisa obubi abalwadde nga tekimanyiddwa oba oluvannyuma lw'ensisinkano eno embeera egenda kukyukamu. Mulekerawo okuvuma abalwadde. Ebyo tetwabisoma mu busawo. Nayogedde nabo ebintu bingi byesigenda kuddamu. Abasawo ffennyini tudegradinze profession yaffe. Abantu tebakyatuwa kitiibwa. Mwenna abagenda mu ddwaliro mmwe abagenda okusupervise nga bwe musanga omusawo yenna nga yambadde uniform nga teriko linnya mukwate mutwale ku poliisi oyo aba imposita.